mulimu abagamba nze feeling nzifuna ndabye kasente nga kituufu. Bokat TV neera mbaniriza nnyo ku Bokat TV mwebale kubeera mpozi nga ate musubscribinga mulayikinga ne mufollowinga buli kimu. Nze Sula Ssenyonga nako lwaleero tugenda kubeera mpozi nga ate tutambulirako mu mbeera za mukwano. Waliwo ebintu bye tulina okusooka okumanya nga omuntu yenna agenda okugwa mu mukwano, ali mu mukwano, ayagala ogufuluma na biki. Waliwo amazima amatuufu mu mukwano ate ge mutayagala kuwulira. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku mazima. Vidiyo eno ngikoledde kalangala, eno bagiyita Suitke, tuli ku Pearl Beach, Kalangala Pearl Beach. Wendi njabamba fulumako n'ebweru eyo tujja kukolayo videos endala nga tuli eno, oli waddembe okujja n'olirako eno obulamu. Manya abasinga mwagala nnyo okwesiba mu kibuga Kampala, naye nga ate munange ekibuga Kampala okibeeramu emyaka n'emyaka, bakuzaalidde omwo, ofiiridde omwo, ozaalidde omwo, wasirizza omwo. Kyovola nti oluusi n'ebintu ebimu bikutama, okitegedde, n'ebintu ebimu bikutama n'otukeesa n'ogamba yenfaaki. Bantu bangi bagudde mu mukwano n'abantu abakyamu. Omanya ddi nti omuntu gw'oli naye mulaavu, muntu mukyamu? Omanye ebintu bya laavu bino kkiriza obagaana ababiri bano, bw'aba mwami atandika n'omukwano nga mungi naye ng'ate omukyala ye waakusika busisi. Kati ekiseera ne kituuka olw'okuba omwami laavu teyaliiwo, yali agezesa bugezesa oba ng'ayagala kukubamu bukubi, akabiri kyolukolera we kati ate ye ng'akivaamu. Oba nfuna. So tumanye eddiro tulina okubeera mu mukwano era tugezesa tutya. Kituufu oyagala okubeera ng'ogwa mu mukwano, mwavinge akaboozi, munyumye akaboozi, mukole mutya, naye waliwo okugamba nti obadde ogezesa bugezesa ne bakwatirayo. Kino njagala sooka nkitunuzeeko mu sayidi ey'abakyala. Abakyala bangi abeera waawo ng'oluusi atya okugamba omusajja nti nno munnange tekijja kusoboka, n'abeerawo nga kipingirawo omusajja, amukuumirawo. Omusajja ne yeetyotyogola n'akola atya. Omusajja n'atandika n'okubeera nga alaba abantu abeetoolodde omuwala oyo oba omukyala oyo ng'abalabanga abalabe be, n'otuuka ne ku extent erwana musajja munno olw'omukazi. Oba nfuna, n'otuuka okumulwana olw'omukazi, naye ng'ekituufu kiri nti n'omukazi oyo takwagala. Nga n'omukazi oyo takwagala naye nga jasiguuliwo kulwana lutalo olemereko. Abakazi bano obalaba omutima gwe guba guzibikidde nga gugaanye. Ebyo baddamu ne bagamba musimanya, saamanya, yannimba, ebigere byantunda, nabo balina instincts zaabwe. Omuntu bw'aba amugaanye omutima nga gugaanye, laavu teriiwo, aba akulimba. Very few ojja owulira abawoza mbu nga bw'olaba kale gayi mwagalako ssente bla lelelele. Kisoboka okubaawo. Kyekiri kye bagamba mu kitabo ekitukuvu nti omukazi agenda okunobewa omusajja aba yanobadde emirundi nga 7 naye ng'abeeraawo n'agamba ntudde lw'abaana. Gayi mwagalako ssente. Asobola okwagalako ssente n'olutuuka n'okumufuusa olubuto by mistake n'aluzaala naye nga takwagalangako. So tubeere nga tustudyinga nnyo omuntu akwagala bw'abanga kale ozze nga gweddirewo in the name of ssente. Wali omugezezaako omuntu oyo bw'aba talina ssente, rather bw'oba tolina ssente, reaction ye eri etya? Lava agikuwa nga bw'obeera ng'olina ssente bibalansinga. Abaccountant bazita balance and checks. Bibalansinga, gezaako okulaba bibalansinga. Oba wabeerawo lwe yeesika, mulimu abagamba nze feeling nzifuna ndabye kasente nga kituufu.
nga bwodda olinza oba oli mu kinaabiro onaaba n'acekinga n'agamba akasente we kali mu nsawo obanga osooka mugulira bintu n'akola atya. So beera nga ocekinga olabe omukazi ajja kukulimba, ajja kujjanga asule n'ewuwo naye nga takwagala, ng'ayinza okuba azzeewuwo naye nga adduse buddusi landiroodi. Mukazi abala ayinza n'okugamba kaakati omanyi singa mba nsuzeewo ono Guy nsobola okuggyayo $5,000, nsobola okuggyayo $10,000, nsobola okuggyayo akakadde, ntandikidde ku level ey'abakyala okusinziira ku klaasi zaabwe. Oli ajja kuŋŋamba $5,000, yes waliwo ne bibawo ebiri, n'abeera happy, n'abeera nga nazaazibaze nti zino kaakati bwe nninnyako booda ya zino nawe ekitebe anfissa bwe ziti zimmala okukola kino. Buli mukazi alina level ye, tukize tugaane, buli mukazi alina level ye. Kati sooka weeweeko naawe ddala ndi level gy'oliko ey'omukazi yeeyo ejja mu nsawo yo gwe ng'omusajja, era ensawo yo bwebeera nga terimu kasente aliyakitinga atya, abeera atya, abeerawo. Tule abasajja basusa abasajja bannaabwe lwa mukazi, abasajja bakoze batya, babayiridde asidi bakoze batya lwa mukazi. Naye wali nga tonnakola kintu ekyo nti otte musajja munno, ologe musajja munno, omukolo oba ekikolobero oba omugobesa ku mulimu oba okoze bitya, sooka weekyekingemu ddala ddala. Ansindikiriza okukola kino ddala ye anjagala. Ogenda kumbuuza mumanya ntya? Ne bwe mubeera mu mukwano tebakulya koyini, ne bwe mubeera mu mukwano ng'olina omuwala atakwagala era aba alabika, ajja kutawaanyawo za siina feeling, ndi mulwadde bulabula, ogenda okutuukako okwagala ku biyiriro nga wadde n'akatondo bwe kati nga kategeze nga bagenda katonyesa ku kimera kigimuke nga tasobola kakuwa kawoota. Oba ntegedde oyo kati ye muwala ajja okulimba nti akwagala naye nga takwagala. Ye muwala gw'oyagala okuttirako munno, ye muwala gw'oyagala okukolerako munno ebikolobero ebiringa ebyaki, naye nga ye takwagala, naye ate mulemeddwa okukkiriza. Ekintu ekyo kigenderere nnyo. Omuwala nga takwagala amazima gennyini osobola n'okubeerawo awo nga mubeera naye, naye ng'ekinene nnyo mu wiiki osobola omukisinga omulundi ogwo gumu. Emirundi emirala nga bwe bogenda omukisinga nga yeebuzaabuza, ng'asekawo, ng'adduka, ng'akola atya, ng'abeera atya. Ezo chekiso zo zikolaakola ojja ozinoonyereza. Bw'obanga obadde tozikola nja kusaba ogizikole, because ogenda kukola ensobi oyiwewo omubiri gwonna, akaseera katuuke nga mwana muwala olede gwabadde alinda omusajja we gwayagala, kuba nabo babeera baagala tebabalimba kabeere malaaya, abeera alina omusajja we gwayagala, owuwe ye nga ye aba alina omusajja we gwayagala. Oba onfuna? So toyiwaawo nnyo mubiri, genda ng'ocekinga mpola 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 mpaka olw'onootuuka ku kituufu. Ekirala, omukazi alinza okukako okukola ekintu n'okikola musajja munno n'amala n'akudisappointinga ng'afunye omuntu we, ogenda kuswala okaabe, beba abasajja bawulira nga besse. Tusimbye wano kulaba muwannamawulire yetta waawaawo ebbaluwa ze yaleka zaali ziraga birala, n'ojja kwekanga nga byekuusaako ne ku mukwano. Ekitegeera? So tufeeyo nnyo nga tugudde mu mukwano. Omukwano tebagugwamu ffa nga bw'ogwa mu swimming pool. Nedda, tandikiriza mpola. Abasajja mugenda muyitiriza akajanja. Ebintu bino abamu babyogera nga balowooza nga abasaaga naye nga bibeera bituufu. Nja kuwa ekyokulabirako omusajja nga yakwanye muk'omusajja, ng'akwanye omukazi bibeera mukamusajja, aleeta embeera yonna etabaddeyo. Abasajja abasinga batuuka n'ekiseera okugamba nti naye abasajja abo abagagga batwonoonera bakyala baffe. Olumukwana n'amuwa akasente, amuwa ssente nze ze mbadde simuwa, n'amukyamya.
naye era still ojja kwekanga ne wankubadde olyamuwa sente eziwera naye era aliyo akatima kalina we kali ewalala abeera n'amagulu abiri kuno kuli eno ne kuno kuli eno oba okitegeera so kati nja kukubiriza gwe ng'omusajja bw'oguwa mu mukwano tandikira ku peesa entono togenda mu shopping ya bukadde musoke mu meeting mu kifo nga kiri reasonable tekikuswaza naye ate si kiri ekitiisa kuba n'omuwala naye yennyini ajja kudduka n'agamba ono abala kaki nabo bagezi atugeseera n'agamba ono engeri gy'ayiwawo omubiri ono ate kuba alina kyabala ate nga kikulu ate nga tagenda kubeera nange abala kundyako buli adduka agende so kati start small bw'obanga really ng'omuwala omwagala tandika mpola mpola okukola ebirungi by'omukolera si kirungi omusajja okubeera mukono gaamu omusajja olina okugabira omuwala gw'okwanye omukyala gw'okwanye oba ani yenna gw'okwanye olina okumuwa naye ate towa pakuwa ng'olinga agwa mu swimming pool ojja kufuna disappointment akaseera katuuka ekiseera ogambe naye nali nfaaki ddala lwaki gundi yankoze bw'ati oba nfuna so nja kukolanga videos ezikwata ku mukwano sijja basuubiza nti zijja beeranga za buli lunaku ninja kubeera nga nkuwa amazima amatuufu golina okubeera ng'omanya mu y'omukwano abasinga muddeyo ne mwejibisa ne mulowooza nti ssente zo ze zigenda okubeera nga zikola omukwano gwonna kituufu zijja kukola omukwano gwonna naye bakabagaga bameka we mulabye abagenda n'abaana b'obucapati abo ntegedde kituufu abaana badduse ku mikolo gy'okwanjula omusajja ayeewo obukadde 200 bukadde 100 bukadde 5 azze ayanjule akyale ewammwe omwana n'adduka wadde waliwo ssente walina okubaawo laavu naye omanya ddi nti gwogenda oteeka mu ssente ze z'okwanjula akwagala akufiiringa omuli mu mutima singa Katonda akwata emitima gy'abakyala abo n'agiggula bw'ati wandabye akatebe kw'otudde ojja kulaba akatebe kw'otudde nga kamwasajjute ninga entebe nnene weeri wali eri surprising engeyinza okubeera nga temulimu n'agituddemu erinze Mr. Right gwe wooli awo naye oli mu kuyiwawo omubiri opokera omusimbi okola otya abamutuuka n'okudduka ku mirimu ogenda osinkana omulungi omutwala ku lanki naye nga gwotwala ku lanki akatima kali walala oba nfuna nga gwotwala ku lanki akatima kali walala takulinako ali ku bintu birala ago ge mazima agali mulaavu ge mutaagala kumanya abamu temwagala kukkiriza nti kituufu nsobola okubeerawo ne neegatta n'omukazi oba n'omusajja naye nga tanjagala njagala kukuwa kyakulabirako buli musajja malaaya gwe yeebaka naye aba amwagala aba tamwagala gw'ojja kuŋŋamba nti ogwagenze noyogera ku kya feeling ajja kugamba nti alina feeling ne woota bla baganywa singa mukebera obusawo bwabwe bwe batambula nabo batambula n'ebintu ebifeekinga amazzi ne bakola batya oba okitegeera ne lwono havinga sex n'omwagalwa oyo tomulaga nti leero nzijja tunyumya akaboozi nedda tomulaga kuba akwetegekera nanywa bidagaladagala ngera abola namwe abasajja mubinywa leero ngenda kusinkana kawala kapya blabla n'ogulaawo ebidagaladagala byani byonna n'onywa n'ogenda ng'oli w'amaanyi nabo abawala babeetegekera akwetegekera n'agamba ono sina nnyo firingi naye kamunywera ekidagala bw'anankwatako nga nta ng'ota gwe ng'ogamba njagala firingi mugweko bugwi nga nakwetegekedde munyumyenyumyawo okimanyi nti omuntu bw'aba akwagala nebyo munyumya obunyumya bimuteeka mu muudu oba nfuna nga munyumiza obunyumya oba n'ategeera nti ozze oba n'omukuba esimu n'omubuuza oliwa nti ndi wano
ky'omugambe kisobola omuteeka obutesi mu muudu era kimuyamba okusumulukuka. Wamuwagala nnyo okukola akaboozi aka pulogulaamu enkya tusisinkane munnaye twegatte ng'oligaga mugenda kukola mukolo gwa balongo, mugenda kumukola mukolo gwa lumbe bulabula n'ebirala. No. So njagala kumaliriza nga mbagamba, sagala kukola nnyo videos n'abakalubiriza kulaba. Njagala kumaliriza nga mbagamba nti bw'obanga ofunye omwagalwawo kizo bagano olinza omusanga nga mbeerera, olinza omusanga nga yayagalako, alina ba ex be, alina batya, naye go slow. Omukazi takukyayisa mikwano gyo, omukazi takutisa musajja munno, omukazi takuwalanya musajja munno. Muwe obudde, bw'alibanga wuwo wakubeera wuwo ne bwe giriba myaka emeka ojja mufuna ate mubeere mwenna. Mbagaliza okubeera obulungi, ngenda kubeera nga nkola videos nyingi nnyo nga ndiene kalangala, temufaayo njabeera nga nzibateerayo. Mubeere bulungi, nze Sula Ssenyonga. Tugende tugenda okusubscribinga n'okulayikinga video zino n'okubeera nga tuziwaakinga. Olinza okubeera nga oyine mbutuufu oyina ensonga gy'oyagala twogereko mu nsonga za love. Ompisaamu akasimu kange kayitawaawo ku screen noti 754 68 74 35. Tusobola okwogera bulungi nnyo ensonga n'etambulira ddala beta. Mbere bulungi, mweraba. Bokati TV Neera.